Bamnungamya Jocha bankukulisaayo mu kusinza mu kutendereza ate era n'okubeera nga okyatudde mu ddiro lyo mu dduuka lyo yonna gy'osinzidde okubeera nga ondaba nga bwe nagamba nti Sunday eno ngenda kubeera nga nkomawo ne Pastor Evans Mayambala obutabo buno bwenkutte nno ya buwandiika olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tukkiriza oba nga tugaana ddala amagezi gano gaatuwa agakyusa ddala naye gakyusizza obulamu bwe oba nedda omwami ono muwandiisi musumba akyusa obulamu bw'abantu spiritually akubuulira enjiri ddala n'owulira ng'ate ky'owulira Katonda amuluŋŋamiza okubeera ng'ate abeerako nekyakugamba nzikiriza obeere nga onnegattako tumwanirize n'olunaku olwaleero naye nga tetunnaba gw'omwana andaba oba omuzadde andaba oyinza okubeera nga mu kika gye wava olina ebintu bye baakugamba kati nga pasita we yatunyiriza last week nti baamugamba engeri abaana abo gye bava okumu naawe gwaddako okubeera nga ofa naye mu kubeera nga akiwulira kino kyamuwaliriza okugamba nze sigenda fiira wano kaŋŋende ku kibuga gye yasanga omukisa gwe era yakubuuza n'akugamba gwe bakugambye awo wooli wokawoka woolina okubeera oba weweesegulako n'ogenda keewalala obulamu buyinza okuterera nzikiriza onnegatteko tubeere nga tumwaniriza tukwaniriza nnyo nate pasita ate era nga munnamawulire neyanzege ate n'okufuna omukisa guno to come back kibadde kirungi okujja nenjulira Katonda wange nze Katonda nyambye buyambi era n'owaira ompulira nga nyinza okwogera ekigambo kimu nti Katonda ono abadde Katonda kati pastor ntera okulabawo ku Spark TV mugaffe eyo ng'otuwa amagezi agakyusa ate na buno obutabo bwe mbutunira kuba kuliko obugagga obubeerera lwaki tokulaakulana osinziira ku ky'okubeera ng'otuula wansi n'owandiika obutabo buno olugendo lwange olw'okuwandiika nalwo lunene lutandikira eyo mu myaka gya 2010 gye ntandikira okuwandiika natandika ekitabo kyange ekisooka bakiyita Tomala Gakola. It is one book ekyaggulawo enzigi zange here and everywhere. Naye ekitabo ekyo waliwo omusajja kyegambye nti Katonda alina abantu mu kkubo lyaffe. Waliwo omusajja bamuyita Reverend E.N. Nsubuga. Musajja oyo muwandiisi wa kitalo byankubira simu nalinga ku radio mwana mu Kampala Radio Simba nga gye nkolera eyo nno nakolayo emyaka egisukka 15 naye n'engeri gye nagendayo yeewuunyisa kwegamba nze mbadde muntu akkiririza mu bulamu bwange ate nga bwe nsiriikirira neerowooleza ekyo manyi nakyo kya bugagga eno ensi gy'olaba abantu be batawaanya simply because kati tetuli mu biseera bya kalulu ngenda tuma MP wange anjogerere ani akugambye nti omusajja oyo ayagala kwogera bibyo nina ssenga wange omugagga era bw'aba tayambye omuntu bulumi ne bumuluma nnyo n'agamba olaba ne gundi tanyambye awo n'ayagala okukoma nze nateesa tinali njagala genda broda ngejje ngende mu media neewulira muli neewuliramu TV n'oluleediyo awo nga tunatuukawo olina wali wetakoma last Sunday nga ogamba nti n'osisinkana omwami bali bamuyita Charles olwo oli mu church mu kkanisa munda ya Pastor Kayanja bali erinnya eryo oli bali bamuyita Charles Nsubuga tumuyita Muzeeyi Karoli but these are segments of life kati obadde omubuuza we natandikira kuwandiika kati ate wali ntandika bulamu musajja oyo omwami oyo yambeererawo nnyo nanjagala era n'atuuka n'okuntwala ewaffe kubanga omusumba Kayanja yayinsistinga nti omwana ono ateekwa okuddayo ku ssomero kakati omwami ono musumba munne n'ategeka olunaku n'omusumba Kayanja ne bannona ewaffe erugoba olwo olunaku sirirwerabira ninga eyali atuuse olwo bakuzzaayo nga baagala kukima nga abazadde bakimanyiko nti bakutwala e Kampala kati banzizaayo gye nadduka nzireyo bansabeyo kubanga ono omusumba Nsubuga agamba omusumba Kayanja ti omwana ono ayinza okuba ekyamuleeta wano tosobola mugoba kukiddamu kituufu addeyo ewaabwe naye ayinza okuba takyasobola nakubeerayo tugende tumusabe bazadde be ayinza okufuuka ow'omugaso mu bulamu buno ebigambo ebyo siri byerabira oba bo babuvumu baabujja ludda because I was 13 years myaka 13 nafunye n'obuvumu obudduka ewaffe kati be nasanga besimanyiiko kantu bo kati oluba
bakulabyemu ekintu bandabyemu ekintu oba baagadde okuyamba kituufu nnyo okuyamba banayefunayo omuntu gw'oyamba nga si mwanawo teekeddwa bali abantu baali tebateekeddwa era ndowooza ndi wano I owe them everything ng'oggyeko Katonda twatula mu motoka yaabwe yali ya Diana nkyagijjukira ya pick up baziyitanga zi Diana tutuuka mu lujja lwa kitange twamusanga akanika kagaali ke taata wange yali musajja omwavu naye ow'eggume mwavu ateepankwako yeepankira mu bwavu bwe tamanyiirwa n'akimba n'abeerawo n'atutunuulira tusabaga mujje mutuulaawo kati mmwe baani ono nze Kayanja ono nze Kalooli Nsubuga kati mbadde mwagala ki ng'alinga nze atandabye nako nti nazzi nga bamunnyonnyola omwana yatutuukako naye tulowoozezza tujje tulabe bakadde be nakati kati nfunye abaali babba omwana wange taata atabuse kati baali bamanyi okuwooyawooya bamuwooyawooyezza mu mboozi ennene bamusabye nti tumutwale taata agaana puliranga gwe bakubye essasi mu mutwe oluvannyuma ennyo bamwongedde bamuwooyawooyezza taata akkiriza naye abawa akakalu bawandiika ebbaluwa ng'egamba obulamu bwange bwonna bajja kulaba nga butereera kati oba oliwo omuntu gw'oyinza okuwa ekkatala eryo ayagala kukuyamba naye ate omuwadde akakwakkulizo Katonda nga bw'ali Katonda baali bakkakkamu nga balungi ne bagamba byonna tujja namusomesa mpaka lwa aligenda okudda wano nga muntu mulala ninnya ku Diana emabega ninga kati alinnye mu nnyonyi basimbula nkyuka bwe nti ntunula tukubye koona ewaffe ne nga ŋŋendedde ddala nga mpulira ntolose mazima ga Katonda nali ntolose amiina olwo ntuuka ewa tukomawo kati olwo nkomyewo bandeese banzizizaayo okusoma odi Kampala nontandika okusoma nensoma odi Kampala nemmumalako nengenda okusoma ebyaffe ebya Bayibuli nembimalako kati awo nentandika obulamu obulala obuzze butambula mpaka wano wendi bubaddemu okutambula amawanga awo nga mmaze n'okwetongola mpise mu binene n'ebitono nze life yange ebaddemu ebinene n'ebitono olwo pasita bakujja mu kyalo kati ozze mu Kampala ebyaddala mbeera ki gye wasisinkana eyasinga okukuchallenge ng'oba okukunyigiriza yadde nti wali ovuddeyo omanyi oluusi oyinza ofuna ekintu ekirungi nga mbutuufu kirungi naye sitaani n'agezaako okubeerako te nekyaleeta kikunakuwaze oba kikuzze mabega ofune setback eyo omulundi gwe nagenda okukola obwa house boy the first time in my life eyo kyekimu ku bintu ebyali bitabangudde akalembereza ke nali mmaze okufuna waawo ate ova ku church bagambye okusomesa kati bwe nzija ku church nga tukomyewo waaliwo time wakati awo kati bandeese naye abandeese kusooka kutongoza wano wembadde mbeera obubeezi between that time n'okudda ku ssomero nafuna waawo ekyeyo kyange baali bantutte kulabirira baana mu maka g'omuntu bw'embeera awantu awo nasangawo omukyala nga mukambwe omukyala oli yaddiranga empale n'azikuŋŋaanya mu bucket n'aziteekamu omu bwe ziwera n'ampita baba bafuluma naga nti emayambala nti engoye zange nzire essaawo zimpisizaamu omulundi ogusooka nali simanyi nti nkisobola naye nga ntudde kabalaza nendowooza neŋŋamba kakati ne mu kyalo sikyasobola kuddayo ate n'obulamu bulabika bufunze nempuliramu omuntu aŋŋamba nti gwe bulinaku obadde oyitawo newa noosobola okuyitawo nenkutama mu baketi nenkunyeemukwemu nga bwenteeka wali nenzinyemunguza nenteeka ku wayi kati notiya ziba zibadde ki era omuyaŋŋamba omuntu akola ekintu ekyo omwana wa munne abeera amusiraanyiza ne mugaa gundi bwe baba basiraanya bwe bati kati nze bannyongere bansiraanyi because some of these things gw'obiyita ebikulu ng'obikuliriza ng'obirabye n'omukisa ne gukuyitako kubanga waliwo ekintu kye bakutadde mu maaso go nga kigezesa kyali kigezo nnyo mu bulamu bwange kati ate bwe yakomawo yasanga nzaanise kuwaya nagali ezo engoye tebaziteeka kuwaya mu bantu wano nga ate tebaziteekawo kati nze yampadde zaaki time yayitawo ekyo nga nkiyiseeko
wendi era awo wewava omukisa guno oguddayo ku ssomero kubanga okundeeta wano bali bandeese naye yandeese ali too busy ateeka okundikomendinga omulala anyweza anyongereyo ate yalina omuntu omukambwe omulundi omulala gwe nalowooza nti gwali muzibu nnyo mukadde waffe yajjanga n'ekyennyanja yali mufumbi yafumbako mu Apollo Hotel oba yeno Serena oba ye Sheraton one of them is Apollo Hotel naye yali yafumbayo kukalinga mufumbi awaka afumbirawo nnyo aleeta ekyennyanja ekinene inge bazitanga zikibaati kati tukirunga ebirungo ne tuteeka mu oveni olw'eggulo batuulanga bwe tutudde wano mu kati kaabwe ne tuleeta ebyokulya byabwe ebyebbeeyi tubifumbye bulungi kati nze nali neeyigiriza nze siina nnyo njala eyo nebemba nkyagala nnyo bwe ntunuulira omwoyo oguli emabega w'okukibeerako nga sijja kusobola emirembe nginoonya nnyo okusinga entitlement kino kibadde kiŋŋwanira kubanga ffe abaafumbye engege lwaki tetugiryako maama yatuulanga ne muzeeyi ne bakoona engege yaabwe beswe nga mutunulayo muti abagifumbye yadde bakona naye nga tutunula ofuna weweekwekolema ebbalaba kakati bwe bamala ne bakuyita ne munonaawo amagumba gammwe n'ebintu byammwe kati olumu taata ono naye kimanyi pasita ebintu ebikyaliyo abantu babikola ne kati bikyaliyo ate era wakyaliyo n'abeejangulula n'ava mu mukisa wakati kubanga bamuyisizza ye kyayita nti bampisizza bubi nze kye nali neetegereza nga nzize ku kibuga nti tekwaliko maama tekwaliko taata tekwaliko muganda wange nze naliko okuyita wonna wempise Katonda yeebale nti kati ndi wano abantu abo beekugamba tebafanga bakyali balamu bamanyi okujja mu shozi zange bamanyi okujja mu mikolo gyentegeka era ne bawa bwe bati obujulizi era omwana oyo twamulaba okuva edda ng'ajja kutereera kati ensi bwetyo bwefaanana oba ovaamu kati oleme kutereera kubanga bakutissa emigugu emizito oba naawe weekemba n'oyitawo because bw'oyitawo oba oyiseewo kigambo kuyitawo bw'oyitawo oba oyiseewo ate bw'oyitawo bennyini abaali bakkalubiza bagenda okugamba oyo omwana waffe twategeera nti ajja kuba bulungi oli omukyala bwampaana oyinza n'okulowooza nti bino byonna teyabikolako kati munnange taata mpita agamba nti naye lwaki bw'otuleetera ebyokulya oba otutereddemu obutwa lwaki tolya ng'agamba tuulaawo ng'amenya akagumba kano akakuba amazzi ak'emabega katteyo ng'akampa ku kasoosi nga nti maama akalabye nga bakampa so sirowoozaawo lutalo wano maama yali ayagala olutalo nga ye buli kintu akitabukaatabuka kaakati bebakampa ngenda otunula eriiso maama nga ntulira nga liringa eriga nti kali olabe naye mutima ne neegumya ne nga tasitaabaddewo nga badde ngenda taata nampita nenkalya lwa lugumugumu bwe namala ne njijawo ebintu mba naakatandika okubyoza bwe nti nkutabye mu baketi ng'ani ayimiridde maama ayimiridde mukazi muwanvu bwati munene naloga nakulabye ng'oyasaamiridde nenkulaba ng'otangadde nenkulaba ng'oweddemu ebyokulya bikumala maama yanvuma ate ebiseera ebyo ndi muvubuka mpaggusemu bweti myaka nga 14 nempulira ekintu nga kiŋŋamba muyoole kati mba sinnatuukiriza kiŋŋambye eddoboozi era neniŋŋamba nti naye wajja kutereeza bulamu kiki ennyo kyakuvumye kyotawulirangako era eri eddoboozi eryokubiri omutima gugamba muyoole eddala lyegamba tokikola erisooka lyanga nti ono omukazi abamanyidde ebbanga eriwera kati muyigirize ate nali musobola kubanga ate yali nali muvubuka w'amaanyi naye kiri ekyambuulirira by the way ne mu bukulu eno ennaku ezo nabadde n'omuntu gwe njogera naye baatabukamu n'omukyala omwami n'akola buli kintu ekisembayo ne mukati abasajja tebakola bwe bati ne mukati kuti wafunye akubuulirira ng'otandika kati ffenna atuyise tugende tuwoyewoyo omukyala addeyo mukyala agamba nti bwe yatuuse ku ekyo mulinda ntemeko mutwe naffe tumugaa nti byonna kale tubikkiriza naye wayiseewo mu bulamu buno abantu bano bayitawo bafuna okusoomoozebwa ne bayitawo abamu balina luzira yayitawo kyamuyitirirako waliwo yanga nti nasanga omusajja ne mukazi wange nga neŋŋamba wakiri nfiira mu kkomera nze sifiira mu kkomera nze mayambala
nfunayo aŋŋambo ambuulirira omulala Njawo genda yitawo. era I'm here because ekyo kyajja kizimba mu bulamu bwange tibayambala ojja kutuuka bino byonna ebikusoomooza ebikutega n'ebikuteega byebyo ebyobulamu fuba kutuuka munange ngenda okuzza amaaso emboozi eyo okuggwako nga maama waali agenzi so oli eyambuulira yali mulungi era yali tajja sulaawo nga njoza bintu naye ng'omutima gwennyise gamba nga ndowooza bambule kubanga nze jjukira amaanyi agasimbula ngalina nenga naye ndowooza kati kambeere wano obudde bwayitawo butono n'omukulu n'addamu n'antumya ne banzizaayo ku ssomero olwo nsimbula neyongereyo ekigambo ekyo kyali kyakusoomooza kinene era siri kyerabira obulamu bwange bwonna kyali kintu ekisobola okunjijja kumpangulula ng'ate ye muntu omwe era yakola kiri ekyasooka kugamba yali amanyi okukola ebintu ebinyiize nnyo kugamba n'osigala nga tokyategeera but even then I encourage people everywhere ne mbagamba nti tokkiriza kizibu kimu kuleeta kinne waakyo Oba singa wamukwata nti omuyolo oba omukube yandikututte mu kkomera n'akusiisa. Ne mukubira ne muzeeyi yayita asobola kuddamu kundabako kubanga newankubadde onaakola empisa embi amumanyi naye mukazi w'oli gwe lekeraawo gwe okwefuula eyaganja ennyo w'obeera baakakusenza baakakufunira w'otudde gweolabanga gwe omwagalwa oli ne mukazi we ne bwonoolo ye ogenda kuloopa ki somehow somewhere you can dare okukolayo ekirala si bino togezesa bino you can bear instead of daring actually bigambo ndowooza ebyoluzungu biri bamanya agambe nti nsobola okugumira okusinga okugeza n'okugezesa ojja kugezesa ku mukazi oyo oba ku musajja oyo oba ku baana b'omuntu oyo kubanga gw'olowooza nti kati bakulumiza nnyo sometimes ekirungi ekiri ku nnaku tetta ejja esobola okumala n'egenda era yagenda muze yagenda nkutegeeza mwana wa nnyaba ennaku yagenda amina nze waliwo ebitakyasobola kudda kati olwovaayo bakukimye neero zeeyo ku ssomero osoma ku ssomero nasomera ddala odi kampala namusomeramu ebbanga ddene jjukira kati awo ndi mulokole twalidde nga ku scripture unions odi kampala abantu be nasoma nabo ebiseera ebyo bakubuulira omuntu oyo ne baga nti abo abaana baali baana ba mugagga olwo Kayanja ate yakyusa nnyo obulamu bwange yamalako n'omwaka mulamba nga ntwala ku ssomero nannonayo olwo ng'abaana bakulabira mu kiti kiri nti oli mwana wa mugagga natereera dda tebamanyi na Ssennoga Daniel omugenzi nti yanzaala bandaba ndi mwana wa munene ebintu ebyo byalizalutingamu ebintu bingi nengenda mu Amerika nengenda wow ate America otuukayo otya ate kati nali mu ngalo za munene nali mu ngalo za munene olwo ennaku ente egenda okunta ntandika obulamu obulala and there after maze okusoma bye nasoma byali binterekera ddala n'omuntu eyandera nga pastor nze nagoba mikululo gya muntu eyandera era abantu mbagamba sometimes ekituganya okubaako kye tufuuka we are not offsprings of a certain profounded foundation omanye omusingi kwosimba nagwo gutegeere sometimes ng'okyayita mu biseera ebizibu weetegereza emisingi ne baguba guliko ebintu ebyengerigeri naye nga gulabika mugundiivu nze okubeera ne Kayanja kyakyusa nnyo obulamu bwange today tomorrow ne the other day so omwana ava eri mu kyalo tomanyi na Kampala toyinayo gwe wali omanyi naye ojja mu Kampala ate Mukama waakubeera omukisa gwo otambula ne ku mawanga nandinze mu kifo ekitalina amanyi ntaddemu obuvumu nkoze n'amaanyi gange gonna seeganya ŋŋanjiza kubanga okuganja tekuba free ekyo abantu basaana ne bakitegeera mu abantu abali eyo toyina muntu gw'ogenda kukwata ku mutima mbwakusaasira ennaku gy'oyitamu nze nava ku levo y'ennaku ne ntandika okuganja kubanga okuganja kujja with engeri gy'ogasa nayongeraku omuwendo these guys baatunuliranga omuntu kati nga sikyali munaku gwe bakwatirwa ekisa kyokka wabula nga bwembeerawo naawe olina kyobagattako bakwetaaga nina byensindika ne bitambula ate nga mbagasa okugasa kwange kwayongera okunjigiriza kwayongera okuba nsembereza kwanyanjula ng'abantu aba bamanyi nange bamanyi amina mikwano gyabwe nange mikwano gyange kati bw'obanga omusajja omunene ennyo mu ggwanga muno alina emikwano gye ng'oli mutabani w'obeera otya naye era okusaakoma kati ŋŋenda ku kiri ky'ombuuzizza otandika otya okuwandiika ebitabo olwo ate ogwo olwo muwata mulala Kayanja si yaguntwalako
nakugambye Reverend E.N. Nsubuga oyo I owe him mu nsi y'ebitabo naye ate waliyo omugagga Agatha Sekalala Junior ate oyo ye yakola atya oyo yandeeta mu media radio Simba ngendo omusaba omulimu naye omulimu gwe gendo omusaba nsanga ku kapande ku gate kuliko ekigambo tewali mirimu kati tya oyagala omulimu naye akapande akali ku gate yingira kaga tewali mirimu naye nali maze ebbanga nga radio eyo njiwuliriza funewo nange wenja nagambye nze mpanga bwe mba naalumba awantu because I don't believe in being a mediocre nze saagala kuba namba lujega sisemba mubulamu abasemba nze siriimu era bwe tuba ebintu byange byagala okusemba nga nfuna wempita nga gobidduka era nze abantu b'endesemba bega bangi nnyo betwali abanywanyi era mbaddayo ne mbasanga eyo nga bakyaliyo nze bwe nali nkyasoma nga nakatandika odi Kampala kuba namutandikako ttaamu eno naye ne mukwano gwange nga yafuna omulimu twasoma naye ng'alina ekijji kya takisi kyasika mulundi ogwasooka ne mwegombanya kubanga ye namulaba ng'alina ssente n'okusoma yavaayo dda nangandi Katonda nambala nyamba nesika nenfuna takisi gyensikako eki nofuuka kondakita mba mmazi naye awo nagenda okulaba nze ne neeyongerayo kati n'abamu bandaba ku TV wano bennakula nabo betwasima nabo omusenyu abamu bakyaliyo betwasomba nabo ebikajjo bakyaliyo naye amaanyi gano nze gempulira Katonda ge yateeka mu bulamu bwange I always believe in myself and I'm looking for an opportunity on a daily kubanga emikisa oba emiwaatwa tegibulangawo wabula weetegesa otya ku luno nawuliriza mpaka nze lwe najjamu kye nali ndowooza nsobola kikola ku leediyo oyingira munda bagaye tewali mirimu nasangawo omuvubuka mu Itandawusi abavubuka abo yasekerera nze bajjereka n'obulyanga n'obwongo butwe era ogambye otya okoze otya yasekamu ebiri ne munne n'aseka naye mba nkyali awo nga omusajja omuwanvu bw'ati ayingidde nze obwongo bwange bwenga yalabika bwonoonya bano abakusekeredde baveeko agenda okugulawo oluggi nayingira naye mpaka mu ofiisi kwe kukyuka naye muvubuka oyagala ki nemugasebo obwedda nkulinda naye mbadde njagala ku mulimu naga nti otegeera bulungi konze ntegeera wasomako neyasomako oyiseewa tewali ku geeti wabaddewo kikyolabyewo kipande kibadde kisoma kitya nti tewali mirimu kati oyagala ki konze njireesi emirimu ogireesi and by the way nali nzize n'ogwange nali sinze kusaba mulimu ayita omusajja akyaliyo bamuyita Andrew Collins Mutambo yali production manager waffe kati ye senkulu wa radio Simba bwogamba nti oleesa omulimu oleeta ng'olina proposal ya show gy'oyagala okukola show najja nayo nga bweneetambula show bagiyita ebintu ebikulu maamawo ne taatawo n'omusomesa wo omukugu by'ata akugamba nzize nayo amugambye nti omusajja ono bw'aba talina kizibu ku mutwe alabika ategeera nnyo genda okole naye kyonna kyayagala mukole bwe tutuuka piddi jjukira kati ndina bakulu ne bandabusa abansekeredde nabayiseeko dda mu bulamu fuba kulaba abaseka baleke gwe panga kinene nga bateekako muzindaalo ng'agamba tandika naye weeyanjula n'ogaba essimu yo bw'omala era bw'ojja okumaliriza kati ngenda okukwata mu nsawo nkebera akapapula kange bulinaku kempandikako ebigambo binjagala okwogera nga tekaliiwo nga nakeerabidde ku buliri aya kati olwo lwentegeera nti ebizibu tebimanyi nnyumba mbi naye ninayo ekyobugagga ekirala era kye neebaliza Katonda akapapula ako nali ntutta omwezi mulamba nga nkaliko kyentegeeza abantu kyoli kibeere luno oluggi luggalewo kitwale wano nga you at your best munnange olwateekako akazindalo nempulira ebigambo nga binkulukuta mu mutwe muno nga bwe mbadde mbisoma nkitegeera luvannyuma nti ekyo Katonda yakikola nti ekintu kyonnyikira lwe bakusoomooza oba lwofuna okusoomoozebwa kidda nga ntandika kwogera nali njogera how to develop a dream you must have a goal you must have a strategy you must have this kati mukama wange nayogera nga anyenyamunyenyi bwati mutu nga babiganye babikkiriza kasita nfunye omukisa ogubyogera bano badde balinganye n'okuyingirawo kasita nyingirawo ulira nabanga akola sayini tugenda kumaliriza
ng'erandira mu ngamba tegeeza nze amanya gange nze Evans Mayambala ekkanisa yange bagiyita Let There Be Healing bw'oba onjagala ndi ku ssimu noti 703-43-98-96 bannange tulina n'abagano mundi omulala kati bwajja ku bw'ati ng'agamba tumaze nambuuza kozi wagambye oli pasita konzeye naye oli pasita gwe konzeye mbuulira amazima onywa ku ki kati nze nali ndowooza okuba tumaze okwogera ennyo mugako okukola mwagala nnyo olowooza ko kyako okunywe ku mafuta g'ennyonyi n'enjaga okozesaako ki nemugaa nti pasita tasobola kubanga ebyo byakozesa nange akuba ndabye ebintu bina bye sirabangako sirabanga ku muntu ayogera nga wasoma talina wasoma n'amala essaawa nnamba sirabanga ku muntu ayogera nga tasirika for 1 hour sirabanga ku muntu ataddingana byayogedde n'ataddamu wadde ekimu simulabangako nagamba genda mukama we yamanyi nze yaŋŋambye nkuleete wano ogwange guwe lwalinga lwakuna ku sande ziwera essaawa 4 ez'okumakya esimu yange ntandika okuvuga kuwulidde ku leediyo kuwulidde ku leediyo kati ng'ate sikyajjukira kuba sinabeerako ku leediyo jjukira luli lwali lwakusatu kati luno lwa sande ku makya kati ate ndi mu buliri ate oli agamba mpulidde ku leediyo kati sinabeera ku leediyo era abaasooka nasooka ne neegaana nze sinabeerako ku leediyo kati obwongo bunzijukiza nti olowooza abasajja tebataddeyo ebintu biri bye mwalikoodinze olwo nsimbudde nyingidde fraternity ya media. Mukama wange ku lwokubiri ampita aŋŋamba kati sebo twamaze n'okkuba akatambiko sasula wano twetaaga miliyoni 8 buli mwezi ne mugamba mukama wange siina wadde ennusu egi nakati tukole tutya amagezi ne ganjijira ne mugamba nze kankuwenga content gompe airtime asirika nagamba kale gende wa mukama wo mukole emyaka emirala 10 najimala ku radio sini ng'abantu bamanyi ndi mugagga muvundu omulimu guno ogufuna naye nga tebakusasula wala gwayina osasula bwe kyali kirina obba nali nteekwa okubasasula amagezi mbategeeza bo bagamba gwagambye waleese omulimu kati tuwe ssente kuba ffe tetulina gwe tuwa mulimu kati nga wakusasula amagezi ganjigira ti bwe naabeera ku mutendera guno sigenda kulemwa ngenda kukola nga bwe nsobola Uganda erimu abantu 3.5 siyinza butajjaamu wadde miliyoni emu yange kati nze maze njagala kugamba abantu abatulaba lwaki linoonyayo omulimu nga tebakusasula tukulabe bw'obanga ekirimu ogwo nguyita mulimu nga gwogwekakasa mu mutwe muno era nga gwa makulu guleete gwe gwanjula ew'omuntu omugaye nkuleetedde omulimu tompa ssente ebisigadde obirekere bakakasa teri atayagala mulimu ne bw'aba nga taakusasule nga gwogulina nze olwo nali neewadde omulimu era mu 2010 omusajja EN Nsubuga wajira n'agamba nti omanyi ebintu byeyogera ku leediyo njagala obiwandiikemu ekitabo nemugamba nti siri muwandiisi opportunity eyo weeva siri muwandiisi nanga nti gwe oli mwogezi naye njagala oteeke points nga bw'oziwandiika kati ky'oba yongeramu makulu nze nja kukuŋŋaanyanga ebintu byo byonna nkomewo mbikuleetere nga mbiwandiise obyongeremu nga bw'oyagala era okole ky'oyagala yagenda okudda after 6 months ng'aleese ekitabo bakiyita tomala gakola olwo nanda nfuuka omwogezi kati ate mbuukinga National Theatre mpita abantu eyo yajjula n'olujja ne lujjula nenvayo nga nkaada eyajja nga bamugobye kati ate olwa leediyo lwe nalanga nti ntongoza ekitabo abantu ne bava Mubende ne bava Mbaale kati abo bansanga awo mba nkyatudde awo nga CBS ngamba tuwe ekitabo ekyo tusomenga business tips kati olwo nina leediyo 2 eri esoma kitabo eno gyendi nsimbula as a speaker mwana wa nnyabo nze bansasuddeko omutwalo gwa $1 kwogerera essaawa emu ezo ziba miliyoni ngameka miliyoni nga 3.7 Kampala wano si mu America ate njogereddeko mu kindergartens ngenze ku baana nga tewali ampadde wadde olwataano mbaddeko mu audience n'akulembera eggwanga lino nga bwe ntudde wano naawe nga mwelina nje we muti nga twogera byaffe n'akulembera eggwanga president nze mutandisi we program gye bayita wealth creation ne www wealth creation nagisigaza yange
nenkwata ku ssente ezitegerekeka omulenzi yava ewaabwe ng'abuze bubuzi kati mu radio Simba bamugobye awo wentambulidde programu gye bakugambye amagezi agakyusa nali ku radio emu bagiyita Spirit FM nenkolayo ka programu bwe namala amagezi ne ganzigira nti nkaweereze abantu abaali mu simu yange nga nkatemiyetemi omusajja gwe bayita Walusimbi Frank nankubira essimu naŋŋamba Pastor Mayambala ndabye akantu ko ku simu yange kuno saamanya nti ennamba eyo nali ngiina nojjere naŋŋamba omanyi wano tulinawo programu gyetutandise wano bagiyita amagezi agakyusa naye gwe ogisobolera ddala kuba wakawandiika ebitabo ebisukka netegereza tubadde tugikola wano naye nga buli omwagawa tatwagala specific person bwe ntyo nanjija ku TV eno kwentudde era kaakati n'oluggya olulala luggukawo era omuntu omulala gwe amanja bamuyita Frank Walusimbi twakola naye programu nyingi TV eno gyolaba ne NTV bwe mbeera mu America oyinza okulowooza nina famire ennene nnyo kati pastor oyogera ku America ogendayo nga kyalo kyo ng'ogenda buli mwezi anze kati okujjako ennaku zino nze enkula naye waakiri mbadde ngenda emirundi ng'ena buli mwaka obutaba buno nno bukolera ddala kati tya nti abantu programu za Frank Walusimbi ze twakolanga naye ku NTV ewaabo olw'okubanga baba n'ekiwuubaalo babeera mu biyumba byabwe gye bakola n'ebirala baziddiŋŋana kati bo oluwulira nga natuuse nga bakubuukinga pasita tuli eno California nze nja kuteekamu tiketi nja nakusuza nja nakutambuza pasita ndi eno Michigan kakati oyo bw'aba tabadde Katonda abaani ddala nze ngenda okulaba masekati awo nga ne Mayambala tumuteekawo kubanga Mayambala si yatandika okuwandiika ebitabo si yasoma kuwandiika Reverend E.N. Nsubuga yavaawa agasekalala okuyingira mu budde obwo nga bano bansekerera banguyaaguya ani yamuleeta okuwandiika ebitabo ne bwe tutuuse ani gw'osobola okukiwa nsobola okuwa obujulizi mwana wa ssebo ffe mu ggwanga muno tuli big Amina mukama weebwe ekitiibwa bannange olunaku olwaleero mbadde ne Pastor Evans Mayambala obujulizi obuwulidde eggwe omwana abadde andaba kikuwa ekyokuyiga mu nsi eno ng'olina obulamu bw'oli mu kuteekateeka olina omuntu gwe weegomba beerako n'ebintu by'otambulirako embeera eyinza okujja ng'ekunyigiriza oba oluusi olina omulimu naye nga mu butuufu waliwo obuzzi obusoomooza naye obaako ne kyoyagala ekyo kitunuulire butunuulizi nga pasita waagambye nti olabe nga tekigenda kutta tekigenda kumalawo kuba n'ennaku tetta ogende mu maaso ate ogobe ekirooto kyo pasita mu bigambo ebisembayo mbadde nsaba obeereko amagezi agakyusa g'owo omuntu oyo atulaba ku Spark TV. Nsobola kuddamu ebigambo by'ogambye nti ennaku tetta some other time bwetuuka okuba nga ejja kukutta agasekalala mukama wange yabuuzanga ekibuuzo kino what is the worst that can happen bw'olabanga kitwala bulamu toteekawo mutwe naye bwe kibanga kuvumirira buvumirira na kukiyitamu the best ebisinga obulungi mu maaso weebiri here we are abadde Katonda njagala kwebaza nnyo ne maama wange oyo bamaama b'abantu fuba abaana bo bajja kutereera leka teweekwasa bintu birala byonna era naye kamutumireko wano maama Mary Nakandi awo ewaffe Lugoba awo maama Golola mukyalo oyo mukama akulekewo nnyo tukulabeko emyaka mingi kati Katonda atuyambye wano we tuli nze Katonda nyambye njagala kwebaza ne family yange mukyala Mayambala mukyalo oyo she's good omukyala gyali obujulizi bwebuddako njagala okubuulira nze nawasa omukazi atali mukama wange era mugamba abantu bulijjo ewange nze kabaka bayise omusajja ono nga kabaka ne baneiba ne beetamwa so I just want to thank her for that nze bwakabaka bunnyumidde omuntu oli ampisanga kabaka bunyumye ebirala tewaliyo mukyala mulungi asinga oyo gwe nandibadde nsobola okulowoozaako mukyala Mayambala I just want to say thank you so very much to my children to my peers bakama bange ku Spark TV ne wonna wetutuula mukama yeebale kutuyamba okutuuka wano tutuuse abadde Katonda
Amina. Awo nno sigenda kwongerako yadde n'ekigambo n'ekimu. Nze nno nange ntula n'abantu abanene kuba pastor agambye ffe tuli banene nange ndi muntu munene nzikiriza nkongereyo motivational preaching tovaawo kankomewo.